obudde butuuse bwatuuka nadda. Mukama ayagala ekipya mu Uganda muno. Haleluya. Mukama mulungi. You know, a new Uganda. Tuleme kulooza nti project ya Bobi Wine naye project ya Katonda. Olw'ensonga nti Uganda erina okuzzibwa obujja, erina okukyusibwa. Amin. Kale tukijjemu ebyobufuzi twogere ng'abantu oba abantu abategeera Katonda. Bannange Uganda ebeera mu corruption, okutta abantu. Uganda ebeera mu kidnapping n'okubba ettaka ne tribalism. Do we need that kind of Uganda? No. That's not politics. That is the gospel. Kubanga Yesu kye yagamba, I've come to proclaim captives to be free, the blind to see, the deaf to hear. Twagala ekigambo ekyo kituukirire mu Uganda empya eno eyatandise. Temulowooza nti teyatandise, yatandise. Ate struggle egenda mu maaso. Ate ffenna tujja gibeeramu. Waliwo minisita yagambye, kale abanaddiini lwaki mweyingiza mu byobufuzi, mwe mukole ebya chachi naffe tukole ebya politics. Mujoga basajja mmwe. Naye abooluganda omwoyo n'omubiri osobola okubyawula? No. Singa twali tusobola okubyawula twandibadde tujja mu chachi emibiri ne tugirekawa ewaka, anti tuzze ku by'omwoyo mu chachi, kati lwaki omubiri tetugulekaayo? Dear friends, let us accept our mission to be people who are bringing liberation. Abantu abalese enjiri ey'okusumululwa okw'omubiri, okw'omwoyo, okw'ensimbi, buli kintu kisumulwe mu Uganda yaffe. Haleluya. Mukama mulungi. Yesu agambye nti obudde butuuse. It means that gwe nange tulina okuzuula wa Mukama w'atuyitira okuleeta Uganda empya oba enkyukakyuka ezisobola okuyamba abantu abanaatugoberera nga tuvuddewo. Tuleme gamba nti tugenda birekera Bobi Wine oba. The change begins with you. You are someone to bring freedom to your country. Kyotunuulira mubiri gwo. Nze ndi munafu, oba bajja kunkuba, bajja kunsiba, bajja kuntulugunya. Bayibuli egamba temutya abo abatta omubiri, wabula mutye nnyo oyo asobola okutta omubiri n'omwoyo n'agusuula ludda wa mu Gehenna. So n'olwekyo temutya. Mukama akyalina ebyamaanyi byagenda okukola mu ggwanga lyaffe, mujja biraba. Haleluya. Tetulinaako we twabadde ate tuleme kuggwamu maanyi. Mazima. Our time has come to bring change to Uganda. So dear friends, tujja kugenda mu maaso. Ebintu si bya bufuzi, naye ffenna twenyigire mu mulimu ogw'okukyusa eggwanga lyaffe. Nyabo IGG tusalisa okulaba mwebale kutunkana eggwanga nga muweereza. Kati nyabo IGG nga batunkana eggwanga lino muliraba. Eggwanga abakulu b'eddiini lyatusobera nga nange mwendi. Lyatusobera bye tulaba bikanga. Corruption gwe mwogerako tusanyuka ng'ovuddeyo ne mwogera. Tukulabanga mujuliza ensangi zino ne tukusabira nnyabo. Tukulabanga osimba ensonga ne tugamba mwoyo wa Mukama kozesa. Oli kuba Yohana Batista ab'eggwanga lino ensangi zino. Nkwongeramu amaanyi nga mutunka nabyo n'ogezaako kugamba ku bantu mubagambe ffe tubasabira. Ne bakama abo abali eyo ababasindika nabo batutaasi bannange bye tusoma mu mawulire
billions 6 bazibye mu Bank of Uganda. Nebyo tusoma nti eddwaliro ly'e Lubowa tukyalirinda. Ne tusoma gasitoola agakanga ne tugamba tuli ku ki? Ate bwe twogera munnange ne batutwala bulala. Nze weeks 3 nabadde Holland eyo. Naye bw'otuukayo olabanga bya mulembe nnyo. Ogende Holland nabadde mu America. Eno olabanga bya mulembe nnyo. Tuli ba mulembe guno. Ffe twajja ne president wa kuno. Twazaalibwa mu kisanja kye. Tetulina kye tulabye kipya. Bye tulaba kati bw'otambulako n'okola comparison ng'omulembe guno olaba nti Uganda yaffe yandibadde esingako. Omusajja Swaziniga yafuuka gavana mu California naye sente ziyafuna ng'omusaala yagugaana n'agamba yafuna baaguwa n'agamba kakyanganzija mu America empadde nnyingi va mu Uganda abantu bajja muno nyabo bajja muno bafunyeemu tebakowa bafiira ku mpanji tewali agenda ne bwakulootanga omugamba